Amanya nze Ssegirinya Muhammad mubaka wa parliament wa Kawempe North ate ku social media manyikiddwa nga Mr. Update. Tukwaniriza update obulamu bugamba ki? Obulamu bwe butyo nalwalamu era sinaterera bulungi naye nga budde bwonna ate nja kuddamu nterere bulungi tuddemu tutambuze nga bwe twatambuzanga edda. Obukosefu bungi n'akasirikiro kangi ku social media okuva wabweru enjawulo eriwa? Social media vibe ya era nze kati ngenda lusi nengenda ku social media ningane abantu kintu kyendatabulanga nga si kye batabula ekirungo kibulamu kibuliramu ddala kintu kino kibulamu namba mwenda Ssegirinya kuba natabulanga ekirungo kya social media nikati abaana mbalengera content bayiya muyiye abaana mbalengera ayina kuyomba na muntu waye tweyombye mwawo tufune content waye twekuwe mu ngumi waye ntwala ku police kaate nze Ssegirinya sibwe nakolanga ekintu nakitambuzanga ndeeta latest news nga zaddala agakagwawe era banga nti ono Mr. Update kati okuva wabweru kubikwataganye n'obulamu bwo embeera eri etya tuyina essuubi ly'okuwona obulamu okuddawo okutereera nja kutereera kubanga we najjira nga ninga omusokolemu ebyenda nendooza olengera ngenda nkomawo kubanga ngezaako okweriisa eddagala abasawo libampandimira ngoberera amateeka g'abasawo nja okutereera ekyo layisi nnyo ate abasajja bankakasa eri abazungu togenda kuddamu kulwala banga Ssegirinya togenda kuddamu kulwala era togenda kuddamu kulya Ssegirinya lwadde nakoze eki banzizeemu ne banzingulula ne baddamu ne banzinga buto ekyobuto ekyo kyonsi kyesigaliza olw'ensonga zange kyesigaliza olw'ensonga zange naye nga bw'omanyi era tebibulamu naye nkyesigaliza olw'ensonga zange nga Ssegirinya ebyo ebimu nja byogera nga akaseera katuufu katuuse ng'ate emponye enteredde bulungi then mbeeko nange era ensonga gyenkola ki gyempetematema nti bannaye ebimu byali bwe biti ebirala byali bwe biti naye kansooka empone kubanga nyinza obyongera kati sajja ne banfundiriza ate ne bongeramu kakati awo kansooke nzijjanjabe bino ebikadde. Ekisookera ddala nyina skin cancer ate bw'ojja n'ogattako spinal cord virus nafuna gundi virus ku mutwe nenzijja nfuna lung diseases ate nenzijja nfunamu separation era ya lungs bwe twali mu kkomera ekyo kyava mu kkomera ti amawugwe geeyawula bwe gati olw'obunnyogovu kati empewo empita mu buyisi kyova olaba bwe nkolola nnyo oluusi bwe mbeera ewaka amawugwe gano engeri gye gayitamu empewo nago gankosa kwegamba bingi nnyo ebizibu bino byonna byatandikira mu kkomera kumaze bagenda okuntwala mu kkomera nga Ssegirinya sinadde wansiiwa nga sinadde wansiiwa era nga oba osindisa abasirikale waka okunkwata bw'otaweereza bana n'oweereza babiri tebansobola bana ababiri baddira mu kakutiya. Ekisa kivaawa ekyokusonyiwa Mufumbiro Waiswa to the extent nti yakusabira essaala ng'oli kundiri. Waiswa tuli basajja ba Luganda ate Waiswa tuli basajja ba mukwano. Kyanneewuunyisa statement gye yakola ate naye ne yeewuunya statement gye nakola kitegeeza ffenna twakola ensobi kati ffenna tubanga twakola ensobi ate nga tuli ba Luganda ate nga abooluganda bita bwe bikoonagana tebyatika tulina kusigala bomu because pate yaffe ekkiririza mu kye bayita unity kwe kubeera obumu era kyobula bagiyita National Unity Platform. Kati bwe tubeera awo nga ffe abakulembeze Waiswa mukulembeze Ssegirinya mukulembeze nga tulina obutakkaanya si kirungi ate nga tuli mu kupromotinga unity ate nga tujjamba okulembeze budde bwonna okulaba nga entebe y'eggwanga tukola ki tugikwata kakati ate nga tulina okubeera ekizempolale eri abalala kati mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ne kansole wisi Secretary General waffe ne bagamba nti tetusobola kuleka nsonga eno ng'eri bweti ate nga twagala bukulembeze abantu bano bakulu ono mukulembeze Waiswa Ssegirinya mukulembeze bamulina okukwatagana ate nga nange nakyagala nga ne Waiswa yali akola ki yali akyagala
era ekyagwawo ne tutuula nga we mwalabye ne tusonyiwagana era tuli bumu era wayiswa kati ate enteekateeka zonna zisinga mu nsooka okufa ez'okuziika ate kati yayina ozibaamu yayina okubeera nga amanya bannamwandu bali bameka n'abawandiika ayina okumanya abaana bali bameka nabo n'abawandiika ayina okumanya Ssegirinya alese bimeka nabo n'abiwandiika ne mu mbeera ey'okutemaatema era yayina okukola ki yayina okubaawo so tuli bumu era tetulina tabbu yonna era tutambula era kyenyinza okwebaza ye mukama waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Njagala twogere ku kisanja kyo nti gwe gusoose ekisanja kyo kineeno bwe kukubamu ttooki abantu bagamba tonyumiddwa kisanja kyo wejjusa okujoyininga ebyobufuzi? Sejjusa kujoyininga byabufuzi kubanga Katonda kye yanteekerateekera naye ekisanja kyo si kyeyagaliddeemu nga bwe nali nsuubira kuba bwe namala okulayira Ssegirinya nali njagala njenjogemu ku basirikale abo babeerawo ku kootagaadi buli onajjanga nga nzize okwekalakaasa nga bankwata jjeeke bokisa zange ezayulikirawo ku paliamenti empitirivu empale zange ze baayulizaawo ekkooti ze baayulizaawo kati nga njagala nzijjawo n'akagatto kange kamusonso Ssegirinya njire mu ssuuti ng'abasajja mbagamba nti munnengera naye musonso zange sizeeyagaliddeemu nagenda okuva mu kkomera zino zonna zigoomyegoomye ebiyenje biziridde oba ekitegeera ng'ebiyenje musonso biziridde kakati nemba nga paliamenti sigyeyagaliddemu bulungi naye era ekyo Katonda osanga era kikola ki yakitegeka kakati sijja kwejjusa nnyo kino ekisanja kyo kigenda kuggwako manye ekisanja ekiddako nja kyeyagaliramu naye bagenda okunkwata okunsiba n'okulwala bino byonna bye ŋŋenzeemu nga Ssegirinya abalonzi bange mbakoledde lwakuba nnyina obusungu ate era tebujja kkoma nti abasajja aba Guinness Book of Records abawandiika abasajja mu byafaayo abakoledde abantu ebintu eby'enjawulo tebannanteeka mu kitabo ekyo eky'ebyafaayo ekigamba nti mu Uganda ewali MP eyakola manifesto nga ya myaka 5 n'agimaliriza myezi 2. Mo ṣe bẹ́ẹ̀ ní làákàyè ni ọmọ ọpọlọ yín ti gbẹ ọpọlọ yín ti dúdú ẹ kọ́kọ́ la lásán ni kò tẹ̀ sí kan empty jacket lórí. Big Eye ajoyininga Nuupu wabiwuliddeko byakutuuseeko ono Simbega bakiyita batya Big Eye Simbega wabula ate Big Eye ate kati musajja munywevu nnyo omanyi kasita ogendako mu mbuga za sitaani n'olaba ebikolebwayo nga si birungi ogenda okudda eno ewa Katonda ng'oli muwulize nnyo kati Big Eye ate kati ye musajja wabula era bwe yalabye musajja affe Lutalo nga ayinamu ka statement awo kakoze n'agamba nti Lutalo yandibadde neebuuzaako kuba nze nategekako ekivvulu ne bankuba obutebe obucupa ne njagala ŋŋendeko okukyala ewa mukyala wange ne bantwala emisinde. Big Eye musajja wange weekawempe ewaabwe baali bamugobayo nga bamugamba muganda affe wano tojja kati nga Big Eye atambula misana na bwankuba kati ye musajja gwolengera ng'ekire ky'enkuba kitiiriika noga nti omusajja atambula ku nkuba kiki ebyo na Big Eye n'abiyitamu olwaleero Big Eye musajja ali ku musituni n'olwekyo tazze nga Mbega wabula Big Eye ali ku mulamwa era nze nga Ssegirinya mwaniriza era ne bakulembeze bannange nabo bamwaniriza kubanga omuntu bwakkiriza naga nti nakola ensobi naye munsonyiwe aba alina okusonyiibwa nze njagala ne Mayinja bamusonyiwe kuba Mayinja oyo y'omu ku basajja abayimba ennyimba za Revolution naye ne wabaawo abamuwabya babbalamu omugala kakati yangu eno yogenda ofuna ettooke musajja ate ettooke n'atalifuna erinnya nga ligenze ayimbye muzeeyi osobola ate kakati n'atuuka ekiseera ng'alabye yayimba yeekuba yekka kakati naye n'ayagala adde era naye njagala bamuleka akole ki adde kubanga ensobi zikolwa bantu. Omuyimba akola atya okukola statement nebeera genuine netambula mu bantu nga tetabuddwamu byabufuzi? Bw'obanga togenda kwogera ku sayidi ng'oyogerera ku y'abantu sirika ne bw'oba ogenda kujja oyogera statement nga zimalamu abantu amaanyi ate gwe naawe oba otumalamu amaanyi kubanga kankuwa ekyokulabirako olwala abayimbi bategeka ebivvulu n'ategeka ekivvulu nga kya mutwalo naye nga ndibadde akiteeka ku 5 naye kimuteesa ku mutwalo olw'okuba nti abantu bayogereramu embeera si nnungi kakati ate bw'amala n'agamba ate ebyobufuzi sina bye tosobola kwewala byabufuzi buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi
kuba kati nze bwe ngenda mu woteeri ne ndaba ettooke nga lya yero nze sirya ekintu kyayingiramu ebyobufuzi bwe ngenda mu woteeri ne ndaba ettooke nga lya yero sirya nze era oba naalya ettooke ndya tto mutabani ono omusanga sinywa butunda kuba bwa yero Ssegirinya amenvu nagavaako oba okitegeera kati buli kintu kyayingiramu ki ebyobufuzi bw'ompeera mu kikopo nga kya yero nga nti munnange kakyayiko katwale naye kankasasule kati gwosigala okwesuuti mu musajja kyayi amulabyemu ki kati gwogende ne weekuba musajja alabye ekikopo buli kintu kyayingiramu ebyobufuzi n'olwekyo ebyobufuzi kati tolina bw'obyewala kubanga bye bisse eggwanga laffe Uganda bye biryonoonye olw'ensonga si bitereevu politics singa atereera buli kintu kyonna wano mu Uganda kigenda kutambula bulungi naye political atmosphere kasiteeba nfu tewali kisobola kutambula n'olwekyo omuyimbi ebyobufuzi obanga toyagala kwogera ku sayidi y'abantu sirika naye abantu bw'ojja n'otandika obbaduulira baba bagenda kunyiiga